Nyanzi, you don't listen? Nyanzi, you don't listen to me? I told you, Nyanzi, kuva mugwenkaga wesimbawo. Tata Wansereko nakuba guno muzego gogenda mu court wasting our time. Tulikuwa speaker tutawanya Nyanzi. Let this be the last warning. Nyanzi. Let this be the last warning tutawanya tawanya nyagubigwe. Banakampalo waita basiru. Banakampalo waita basiru. Gomanyire serikali kuba speaker ate tudemu byokubala obululu. Court webale nnyo tewali bululu bwoyina oli guyaye toyina ala DC DR forms zonna abantu basayininga kyogera bwogezi court ekubuuziza obujulizi bwolese wano nga temukana mbata go tujje mu Kampala Central otumanyi do you know who febani mbata eno gwe yaverie kanoni ne kiganda kyo your sister down your brother down now you are down gotoyinza competing enough ate nabagamba temutegera politics. Did you see Mpuga? Did you see Segona? Did you see Namboze? Did you see Semjunganda? Bali bamanyi bannawe abalina oba mu parliament, they cannot attend such things. Wadoli muganda wa Bobi Wine. Did you see Namboze there? Did you see Namboze there? Did you? Congratulations on Aliboseko nagambi tugenda mbwa speaker kitutawanya mbu tudemu balo obululu region endala zitujjeko ekifo kisiru gendo olonda sikulapo totawanya muganda wo down sister wo down nawe wennyini down edi yawe yasirana temusobola bya bufuzi temusana mbya bufuzi mugende mukube endongo tata mu DP yali afumba mmeri. That's a low position. Kati gwe yagala ekibuga fe tukwate ekibuga tukiwegwe gunyanzi oli gubbi obadde baba wonna mu katanga oli gubbi Nyanzi nagamba okuva dde oli mubbi tewali mutwanza kuwa kibuga tewali no one can give you basomye ebintu byonna fa bamanyi court proceedings nga toyinaamu bujulizi omala galopa byolopa tobimanyi court gyolopa musi yekola ebintu ebyo toyina validity na grounds zisasaamu kalulu wasting our time. Nyanzi wavuganya tata Wansereko okuva mu gwenkaaga nga toyitanga mukko novuganya mutabani wako bye emirundi gyonna banga mutabani wa Babu family ya Babu they have lied law baba kubadda ba Margaret wane Babu ne bakuba nendirima mutabani we abo we batyo Babu tamatira wa mululu bamukubya mbululu wonna. Nyanzi, let this be the last time your family interferes in our politics. Muli babisirani. Yes. Kati utawanyiza koti bagobye kati tuwereze nno esente ze tukozeseza tusobole okukola pati ogenda tegya wetutuzanye gwe omujega omanyire fa abayina ne lofamu fe omuwulidde my sister Nsereko Sauda Nsereko omuwulidde agambe you want to take this court on fishing expedition. I've been here tutegede kitibategeza mu fishing expedition tugende nga tunonya musibanyi wano bakubaka wano bakubaka. Who are you disturbing? Nyanzi tugenda kujja nawo tutete baluwa wazimba mu lutobazi onyiziza nnyo court tuddize sente twagale sente amagoba obudde bwoyononyeddewo nalebo Muhammad Nsereko nga tetulina kubanga tunonya kaluluka aba speaker kwagadde nnyo kyali wange Sudais nkulabyekaawo bulungi sobodde kubaayo naye mwebale omulimu mwebale kuyigiriza Nyanzi nti toddangamu. Kampala tebaagala abasuubuzi si basiru kwata capital bagikwasa omujega gwe omulonzi wa sikulapu ng'ani akutuma mu parliament ne wankubadde mwalonze bajega bannamwe. Central is different. To be in Central is different. Kenkango worldwide tuwangudde nanyize tulimbwa speaker kirese ebibozibozi ebitagwa watu bwe yalidda oba Nyanzi muzeebwe nti webampangula ngendeko mugo tekiri honorable enough to take in wins, tekiri honorable enough to understand that I've lost, tekiri honorable ne wochitunula mu face, tekiri honorable agu face gonna wallahi their faces for politics. But Nyanzi, look at yourself. You are like your brothers this banjo man mugende mukole ku beach ya muganda wa muve mu politics. Ono mukazi wa Maddox bamukubye enjaga gye banywa ne Maddox ku kyalo ko babazaala je babazala yenyini bakubye gukazi gwa Maddox down. Edi yaweka atuse kudduka mukira nga kasse mujuka ku byoyo kubanga tasobola kwogera bintu bizimba abantu bayaye baskima banonya kubbira mbalala tubalaba
Hey, eyali yepanka mbw agenda ntebe mu ntebe ali magere ku bigere. Kati naawe Nyanzi twagala odde w'olina okujja kamwokya eri gye mulwanira ne sipapa togezangako never again to compare yourself to Honorable Mohamed Nsereko. Never. Mu nnyambala, mu ndabika, mu mpunya, byonna oli ku zero. Oli ku zero. Kati ddayo munnange mu ddabo jjopade. Mwabba abaana ne mukola embaga nti muli mu struggle. Kumbe bye mu strugglingamu temubimanyi. What are you struggling in? Kati omalidde kooti obudde omanyi sente zogenda tusasula. Hey, mbata gwe. Muganda wali yali agenda bona munaddawa obo bonna bu biichi bwe mwakola bugenda. Anti kati oyonoonya obudde bakkubya akabuddukidde mu kooti. Oyonoonya obudde bwaffe kooti egenda kugamba compensation. Oyina otuddiza ssente. Kati tugenda kukola pate. Twongeddemu n'amaanyi amatiimu Nsereko. Concentrate. Temukkiriza both. Temukkiriza amongo. Temubakkiriza kudda ku deputy speaker ekifo tukyagala namwe n'ab'emitima emitima emirungi abalwaniriddewo Honorable Nsereko. Remember, twetaaga bwa deputy speaker. Last year batujjako bujja they ruled batujjako Victoria Fene kuluno kagwake kagutonye deputy speaker parliament. Congratulations Honorable Mohamed Nsereko bali kuba gusajjogo teri muntu yantamanga gonyanzi guli teri tintu ekisiru ebitali mu magezi mu guchea muri chairman wachi toddanga mukulimba limbansi nyanzi tukumanyi teri muntu ayinza kulonda. Teri muntu ategera ayinza kulonda n'aba nupu tebayinza kulonda. One, you are not educated. Oyinza otyo kubanga oyina certificate nga naye nawe oyagala competinga n'omuntu asomye ku universities Uganda and beyond. Omanyi Nsereko ebbanga ngeri gye yasomamu national student. Nino politics yatukola how can Nsereko contest ne Nyanzi owa certificate national student okimanyi? Do you know somebody to be a national student? Ne politics wa wana tama Nsereko yinza otyo okuba mu kooti mb'olimu ne Nyanzi omubbi wasi boda simanyi nnuuni. Please, ladies and gentlemen, njagala obbategeeza waliwo mbadde mbagamba tubadde twekozeko disservice region endala ziri mu kulwanira positions eza ensava okulonda kwawedde kino kitwonoonera budde mbusimanyi tuddemu tubale obululu mu Kampala. Ng'ani ayina obudde obwo? Are you taking our courts for granted? Bamugamba ebigambo mu luzungu tategeeza kye bitegeeza. Expedition omanyi kye kitegeeza. Taking a court for expedition, fishing expedition omanyi kye kitegeeza. Laba nno ntino naye alinze kuva jjo Yeesunda ayina bulooya buno obuwolereza enkoko. Nabagambye kasitoba ne balooya nga muwaddanku nnyingi simanyi Shamimu Mayembe abo bawoza misango gya nkoko. Which serious lawyer can go in for that case? Era lulooya nalulabye buno obulina obukooti bw'omu Kiyembe tawozangayo na musango bambi afunye ogwa Falawe n'agamba tugende bagenda tudda muri county. Ng'ani adda muri county? Ani? Mwagala zanya oyo mwana gwozanyirako omumanyi oyo amaanyi gayina ogamanyi Nsereko gomanyi owangula Kampala ebisanja bisatu. Do you know what it means? Amaanyi goyo malala. Listen to me and listen carefully. Go home to your newly wedded wife, enjoy the fruits zewafuna, be humble. Wait for the questions of people power fans. Zagendo babuza as a family. Bembadde mubalimba tino simanyi kino kiri Uganda epya 7 agende ncha simanyi mwongedde omwaka oyo yenna rabbishi mugenda tuka mu mwejjusi cause people are on accountability. My lord and clear. King Kong worldwide mbadde wano nga ntunulira judge mpuliriza omanye byabangi sibisobola kati nsoka nenfunamu wendi nsoke mpulirire proceedings ate mosso nga best friend wange yero ya Sauda Nsereko is my very best friend. Tuvudde wala kati ebigambo byokka Sauda byakozesa nze yasoma naye ntegedde butegeezi Nyanzi toyinza wangula. Do you know the statement taking a court to fishing expedition kitegeeza Nyanzi? You don't know. Sauda okalese omusango ne bagugoba omwana oyo
Jibagambe chairman Nyanzi wants to take our courts to fishing expedition. Kitegeeza Nyanzi ayagala mmala mu koti zaffe kitiibwa. Atandiko tutwala mu buntu nuti awo babbawo olulu bubiri. Ta justifying oba obululu bwe babba bubwe oba nedda. Ta justifying oba babwongerako awangula. Ta justifying oba buli invalid oba nedda. Koti toyinza ekyo tukiyita fishing expedition. Ogitwala kukuvuba okw'ekisiru nga yo teyagadde. Bagobye bazeye kamocha oli yali agenda entebe mu ntebe ali magere ku bigere kati noona atakiridde ku bigere kamocha. Your family as this yeraze nti no terina kyesobola ye papa lika yali eyagala byawa kuyitirawo kaliya za music zali zabalema mubadde mwetaasa nga munoonya kulaidinga bana Uganda for granted musobole okwachivinga instead lwoyagaliza mukachitawo lutanyoko mube bayuzinze ne bayingira parliament basennyonyi basegirinya babali mwezo abatalowoozaako oyinza okwagala ekintu naye ne kituuka ku gwe olaba bw'obadde oyagala oyuzinga bana Uganda ogenda ofuna ebifo ne baganda bo bye batasaanidde bonna babakubye beba ate abantu ne bayitawo loud and clear King Kong worldwide nobody else still tuli ku top charts nga tukolera mu Bukenya media right now tokola ensobi no suwa morning breeze taga people some abayinza okuba banoonya munyambe mbatagi mbagambe kamzei always there morning time saweji ate ngenda nakudda ku 12 ndaba abayinalo ezukuka yes zisagala kudukuogerera muntu atali sobazuka ku machowulire ebintu bya ku morning breeze nayogera dani mbagamba internet yo tujajjako kubanga eyine ebizibu byereta yereta increasing violence kati tetwajijjako amasanyalaze tegagenda temugalaba and we at peace kati ojo tawanyi tino simanyi chairman you don't know anything about court you have a very low lamsha called lawyer poor at that or to a pack for us who have monies lawyers best money can buy yodozo uli de court tukutadde kasenge joka uli de Nyanzi give us our money send the money now court ekugambe to these damages tukole part because tuli part kale mweswaziza abanopo nena bagamba mugenderere paradox eno nti abantu abajja mu nupu ababayitiddemu bayina ekigenderera kyabwe n'abantu be basupportinga namboze yabagamba nga Nabira mwakamuwa kadi nti kamuwani kadi agenda wagira Lukwago isn't it kakati butunulye koti ya Nyanzi eyo ekifo kya Kampala kinene nupu mwayingiza bamemba ba parliament nkaaga obalabye waawo kuba nabo bategeera nti kati ono Nyanzi ayagala ate tulemesa kyamaanyi twetaaga nsereko tetulina experience mu parliament namboze tayinza kuwagira nsereka aveewo Lukwago tayinza Ssemujjunganda tayinza bonna babayise mbasegirinya tebayinza segirinya mumulaba nnyo ng'akola update eza nupu mumulabyewo segirinya mugezi gwe olowooza segirinya musiru okubula ngawe mumanyi segirinya wa Wanda era Bobi Wine tulina Lufeenya bamufumisa ekiso ebyenda biyise temwandi muwulidde ku machagano they can't bategedde Nyanzi tuli ku nsereko wadde tuli banuupu kuba waliwe tugenda ata battleground yeetaaga nsereko nga wonooba ne ttiimu y'omupiira ng'ate weetaaga mwenda atajja atagala amanyi baaka kati Nyanzi woba nga ttiimu y'omupiira ng'oli ku twandi era oba olina muteeka ki eno mu ssatu gye batemera abantu kati wali ku mwenda weetaaga muntu ali delicate agenda teba ate kati kimutawaanya n'abanuupu tebazze Segirinya did not come. He knows he's going around kumagezi ga nsereko basauda madada tebayinza kujje wansereko gye bagenda ne bafuna sente z'amafuta bulijjo genda mu campaign abantu bonna abanupu tebayinza kubanga nsereko ye akwata abantu bonna bagenda yabo bonna coordinator abanupu chovolaba ani ono Nyanzi abadde yekka. Did you see Mr. Update there? Did you see Mr. Update banusifa mbalabyeko bano ba agent ba popo bonna bakolera nsereko bamanyi potential ye kati Nyanzi you have been used and dumped. Your brother was used and dumped. Your sister was used and dumped. Eyali agende entebe ku ntebe ali magere ku bigere. Hey, tuli mu motoka bali ku bigere balinze government zaabwe zijje
eza kayimba ka epasa kutemukamanyi. Yes, omusajja yagamba agenda Ntebe mu Ntebe ali magere ku bigere. Obulimba we butongo obuteeka kwani. Who do you want to put on that bulimba? Who? Abantu bakubuuza twafuna ndaga muntu noga tubikwasi ne tubikwasa n'otugamba nga 14 zituuse nti ate Museveni mwongedde omwaka ani gwobuzabuza nga afukaana abambu gonna mukka simanyi gonna mazzi ekitegeera jagala abantu mutegere. You can't promise what you don't have. Kati Nyanzi, what did you go to court for? Toyina evidence. Tebakubuuza agent kigogamba gwe bagoba none. Agent kigogamba atasayininga DR forms none. Litudde n'omutwe liti okusoma bannange mu kugenderere kuyamba nnyo. Nseko was confident. Sitegera lwamiti kyabadde akimyawo. Lwamiti oli wefudisi bakubya akalulu katono ove ku ballot paper ogwe oyagaza ki MP elect. Please step aside. Tonyigiriza abantu bange okitegera Amasudayisi nkwagalanyi. Sitegera lwamiti kyozze kubeerawo kunsi oyagala akuwolereze nti bakubba wafuna obululu 18 ate bakubba ki bakubachi bamugumu. Be humble like chameleon. Yes, be humble. Use that little votes you got to multiply them. 4 years is very simple. You will be in the next election. Abonna bolaba besimbyewo baalemwalemwa dda. Elections to come and you go through once of suffering ebizibu bingi. Tolaba ono omukazi ayimba babiri yayitamu nga tategedde yatuka mu parliament kwana beemupi wuuyo afunye olubuto wuuyo tamanyi taata wa mwana Kalia yafa yadduka Canada. Wali simanyi. Wali? Yadduka Canada. Always know your position. Kati okuyitamu olumu si kye kirungi. Kaija zaago wa FDC. Naye eriada outing ebigambo bya Kaija. Tewali experience gye yeetaga mpaka lwaliyitamu. Bakabanda mubalabye nti yazo. Babadde bana boogera ku talk show ensi nemuwulira nti ono ayogera. Joel Ssenyonyi yabadde ku UBC jo. Na refuting ebintu bya mukama we Bobi Wine. Bobi Wine agamba Museveni talina kyakoze. Ssenyonyi yagambye to be honest bingi bikoleddwa olwo wegendereze member wa parliament yasoma. Mupinga yasoma mukole kifaluku mwegendereze. Ssenyonyi yagambye to be honest. Omanya muntu wagamba to be honest kitegeeza waliwo ennaku zadde nga tali ki honest. Kati Ssenyonyi yagambye to be honest ku UBC bintu bingi ebikolebwa Museveni wabula waliwo n'ebikoze eki yinjogera gye twagala naye enjogera ya muntu amaze kuyitamu nga eyamuyisaamu ali magere kuki ku bigere yayiseemu Ssenyonyi kati atandise okugamba bingi bikoleddwa kuba akimanyi mukokasi wagenda baayo teesa ayagala obwa minisita Ssenyonyi tayagala kukomawo yakawasa omukazi tebannazimba bapangisa okitegeera obuvunaanyizibwa bungi bamukuba kibooko 2 yenna atambula awonyera mu mulabi. But Ssenyonyi's career is going regardless of who is the president. Mbagambye Kibalama yakomyewo era kyagenda okukola agenda linda emyezi 4 Mpuuga ave mu parliament nga kibaze ku impeachinga Bobi Wine. Nze nkubula buli kikula amangu kifa mangu. Teri muntu agenda ava mu politics wa Uganda nga Bobi Wine ogenda kwewuunya. Ojjukira Ssebaggala Bobi Wine ye Ssebaggala yennyini tutumuka lumu omala obulo omulundi gumbe consistency bulukwago obulaba bunsereko obulaba Kasemu Ngando okalaba bu future leaders obeera obukola ki obulaba omutunzi wa sikulapu ngajja mbusimanyi bamubya akalulu Nyanzi tewali yakutuuma bwa chairman abeera mu ghetto nga yakunganye ebibbe ego omulimu twagukulekera gutwale terina ali kusiba lekerawo okwerijja ku bintu bya Kampala weesimbyewo ekimala nayinanga mukwano gwange wanendaka bamuyita Agibireke bamubba akalulu najjanga ku TV complaining nenge erinnya lyokka litumalamu amaanyi nga ye Agibireke ngera abantu bamuga Agibireke naawe ebintu bikole ki bireke. Congratulations Nsereko. Njagala timu yaffe tu concentrating obwa deputy speaker kuruno tubwetaaga. Kuruno tukola ki? Tubwetaaga ateba independent muli bangi mu parliament. Use this opportunity. Kuba wobera independent mu parliament tofuna kintu kyonna. Tofuna. Omuntu asinga ofuna mu parliament ewedde abadde basaalirwa.
Why? Jema yaleta omuntu omuba mu millions nga 7 omwaka ate epate president. Yes, bakuwa sent allocations okuva mu parliament according kwabo bokola ki bolina mu parliament. Teri muntu alina kisirani nga Mugisha muntu. Giyakoma okweyisa obulungi. It is either Mugisha muntu ali mu nsi nkyamu oba ffe Abannayuganda ffe bakyamu. Cause teyaleeseyo member wa parliament n'omu ninga bannange. Besigye aloga. Yaloga Amuriat nga tunezimuvaamu. N'aloga Mugisha muntu okuva yava mu FDC ne bupulaani bwe. Teyaleeseyo member n'ogu. Naye n'owulira ebirowoozo bya Mugisha muntu. Uganda is a society yabagubeddalu. When you go in a normal situation and you are normal, you are the mad person. Kati Mugisha muntu is a normal person in an abnormal situation. Kati fetulaba yali mad because bana Uganda osimbawo Mugisha muntu n'amooti abantu ne balonda amooti. Kati your society yetaga guidance. This is why we still need Museveni. Yes, because you will guide society. Elekawo omuntu w'obuvunaanyizibwa n'eronda omulalu munno waayo ate n'esanyuka nye. Eyo society enzibu nnyo yakubeera nayo, ladies and gentlemen. Kino kibeere ekyokuyiga. Kiri kyembadde mbannyonnyola on a bigger perspective. Kati Nsereka abakubanga mu Lugwala wa mu north tie Balugwala tebandikkiriza mu Lugwala munne mutwala mu kkooti ng'atayagala bwa deputy speaker. Bandibadde bazedde ne bamugamba ne abrungono wangasangala gri nga bamuganye vakalulu. Because bategera best interest, large perspective, deputy speakership. Ekijega mbate tuddemu vote count wachi omuntu akusinza obululu 10 koti emugaye nti already margin nene ate tubalaba obululu baddamu ne babala nti omuntu ansinza obululu 6 15 yaba akubbe buki 10 mu nti tubale waliwo yangambye nti kamyoni agala genda mu koti omutwalo ogumu atatwalo emitwalo 19 nga Lukwago ne wajjako ogumu gwasigaza 18. Kati ayinza was a joke. Si kamyoni yangambye muntu yangambye kamyoni agenda mu koti mga gwe. Shut up. You cannot go to court when you don't have proper evidence. This should stick to your head. Family ya mwe yagenze mu double jeopardy. Mukubire ku family ya Babu engeri gye mulina beach mutegeketegekeri losing families mwegatte. Losing families ya Babu ne ya Babu Wine zezidinze basatu down. Edi mutwe ba simanyi ba apologists ba bali kitalia. Let me tell you, tuli mu serious business kate tetwagenda kukiza muntu yena to dragging backward. Congratulations Muhammad Nsereko. Naye va mu kifo ekyo. Bana atero kwembalasinga honorable. They are about to embarrass you. Yes. Katulabe tsaje chikututte mu court. Osanga judge ngowe Kenya gagamba muddemu mubale. Nga teri muntu gwe bazzamu kubala ate no wangula. Wa? Awo. Obo wedde. Obo kozechi. Obo wedde. King Kong worldwide nga Twitter mu Kenya media okusinzire Dubai. Webale nnyo kubanga otulaba jukira nnyo tagging omuntu yenna takyandaba omugambe nze wendi Zugubaga ye yatya nze wendi emikutu jombi giyitamu ne wabati ayagala ne wabata ayagala yakoludinga ne kino kifakini Bob Amsterdam kiroya kyamwe tibatujja ku internet, but soon or later we gonna be back in position tulabenga twogera ate tuli ku Kenya media. People love me so much providing emikutu jonna. Oba gwe ngenda munga gwe mugala bo bajja kumpa emikutu. Klebason we yakunkofira za Gagamero n'ebyawambalwa tugenda mu Mama Awards mutuyambe temuzi sabotaging na mbozi za muza kisiru mbusimanyi DJ Khalid you can't come. If DJ Khalid doesn't come we shall carry the awards. Me myself and Amani Amos I will give out the awards. Mama Awards they are here. You coward Khalid with your fat stomach. If you don't come lekayo we have MCs. Farida Nakazi will give them out. Who doesn't know that me where Farida is where my heart goes? Yes. Kakati wato yagala nga tuwa Flavia tumusime tuina Owembokolo Salvado tuina abantu. We shall not be intimidated by a Turkish American fatty buried man with a big beard. Intino coward. If you're a coward, lay low in your sofa. Leave our words alone.
We can handle those awards. After all, we are going to give Bebe Cool, Spice Dan and the Palace. Abalala bawumule nga kamera fetubera mu kamera nga omukolo guwedde. We shall not take anyone for granted to disrespect our awards. You Bob fucking Amsterdam, go to your country, you pig, white pig. Go to your country. Leave our country's issues alone. We shall not take no intimidation. We have the Mama Awards. We shall have them here. You like, you don't, we shall have them here. We shall give them to people. We cannot miss this opportunity. Whoever is blackmailing Mama Awards, blackmail them on your own risk. We shall remove everybody, even if it means DJ Khaled to leave our list. Leave our list. We are not operating with any coward. If it is only post from hooligans which can intimidate you, don't come here. You go DJ Khaled with your good stomach. We shall go with DJ Nimrod. What's wrong? Yes, Nimrod is around. You DJ Khaled, go back to Turkey. Our words, we spend millions and you are pretending as the people told you not to do this, not to do that. Yes, amamba agala nnyo kasooke ndyemu ku lunch tulyoke tuddemu. Gunyanzo go gunyiza mumanyi saagala nyanzo bulamu bwange. Nyanzi yabba badde ebintu ntu amataka abantu balumiza abantu bazatwalako ettaka omukatanga mumulawe nga lwana ne sipapa ayagala kubba washing day ya sipapa kubanga nungi. Nyanzi ayina emisango muwonye nnyo bannakampala obutaleeta Nyanzi. Tubadde tugenda kuba degraded ku Wikipedia buli wamu tamanyi kwogera. Tamanyi police yonna alinga muganda we agamba mu simanyi ngenda kukendeeza omusolo nzijewo taxes ate nyongeza abasirikale awe midule sidu. Oyo si awa midule sidule midu ebintu byoyogera ko tobimanyi. Toyagala nga okukolesa ekintu naye nga tokimanyi. Nabagambye omuntu yayagala ovuga ennyonyi n'asoma akatabo k'ennyonyi. Waliwo n'omuntu yayagala obwa pulezidenti n'asoma akatabo k'okufunduka pulezidenti. Yagenza otuuka wali ku lunaku lw'ofuuka pulezidenti ng'ate yeetaaga edition 2 how to remove Museveni. Eyali agenda entebe mu ntebe ali magere ku bigere. Eyali agenda entebe mu ntebe ali magere ku bigere. Fucking DJ Khaled with your big stomach from Turkey pretending to be so much American. Coward we not respect at all. Hey, eyali agenda entebe mu ntebe ali magere ku bigere. A joke otuzanyise go tumanyi chenensi tumaze kagireta like that. We have been giving you peace, immunizing you, giving you oxygen, WhatsApp and Google. Then you pretend buli nchima mbunonya njagala wa president. Tumalaga wa president who told you that? Nyanzi, bring the money you have wasted for our time. We want 1 billion. Tukumale mwaka janja tolida. We want 1 billion. Damages. You will never come back. I want that woman to leave you because of damages and poverty. Give us the money very fast. King Kong worldwide, back to the seance. Tugenda kunyumya kasooke ngichecking. I'm still happy. Congratulations, Honorable Mohammed Nsereko. Let's concentrate. Twetaaga bwa deputy speaker first. Tusooke tunyige button ezisembayo tutuuke wali. Tujja celebrating later. Love you much. It's always nice to meet me. Kabatule kende day. Anti tuwadde wali ku TV tulaba nsala ya Nyanzi. We kutewet. Live netandika ombagala nnyo mwena bali ku Kenya media. Njagala nnyo abagagamera abali Sudan, gagamera abali California, gagamera abali wonna we mulinga muri bagagamera ngira mu subscribing nga ofuna ebintu ku Cleberson. You are the best. The rest can wait. King Kong worldwide. New name Ichuri.